bulungi mu bulamu omuntu aba n'embaga bbiri ezirina mu bulamu bwe. Embaga ey'obugole ng'awasa kubanga afumbirwa n'embaga nga bamuziika. Luno lwe lunaku lwokka lwe tulina chance okwogera ku Nyanzi ebintu byonna byonna byonna, naye ate bwe ngamba kwogera ku Nyanzi bye mbadde ndowooza okumwogerako okuba olunaku lwe yantegeeza nti alonza olunaku lwagenda okwasa embaga. Yinza okumaliriza ng'obutebe bwonna Mukama kuba yinza okwogera embaga ddene sebe nja byesigaliza. Njagala just kuyozayoza muganda wange okutuuka ku kukola bino. Weebale kutuusa kitiibwa, weebale kugumiikiriza. Omu ku bakadde baffe yabadde wano n'agamba Nyanzi emyaka gye egy'obuvubuka byonna yagifiirwa ate nga kituufu. Era Nyanzi olumu yali akola interview n'agamba okubeera first born kye kimu ku bizibu byasitokyo. Naye nga bajaza babonereza Nyanzi bwe baabenyereza nkola saaliyo. Naye manyi nti enyange gye nazza babonerezanga Nyanzi. Ate obadde olwaleero abaagala okunnenya, abaagala okusonya ku luwozi, olumu bantyamu nange bamanyi siri mwana, ne banoonyayo Nyanzi ne bayitira awo. Sebwebale okutashokazo baayogeddeko bangi aboogezi nti ffe yes historically bannange nofuba mu famire ffe y'amaanyi. Ligamba abantu ne balowooza bwewanabwewanye naye baababuulira byafaayo nti obutafaananako mu famire nyingi nti ffe waffe wambayo bakatikkiro 7 okuva mu 1756 paka mu 1888 bakatikkiro ba Buganda bonna baabanga mu layini yaffe, baabanga mu Ssekayima. Paka hapo mukagwa yabalaku eyo sijagendayo. Naye ate nze mu history yange obulamu wange nali nkula nakula ebyonna bimanyira byafaayo kubanga olw'ebyobufuzi famire yaffe yali esiraani. Olw'ebyobufuzi nze nakula taata ali mukomera bamusanyira bwakufa. Olw'ebyobufuzi twakula twesanga mu kifumu mwakyolikwota kati bayitayo mu kifumbira twesanga mu geto. So bano Banyanzi Babalasiti Bayawe be batesikira ku famire yaffe ng'ekyali watuwayo. Nze namanya byafaayo era nakula maama biyigiriza ngagamba wano mu geto wooli si kyoli baali bamanyi okusinga bumwali. Kyanaku kimukadde yatugendako nga bukyali naye yatukwasa oyo musajja. Olw'embeera y'ebyenfuna nze taata nali namulema si lwafujjo naye lwa school fees n'ankwasa mangu. Ate ne maama naye nemulema n'ankwasa Nyanzi oyo saamulema. So I can say without fear of contradiction nti contribution ya Nyanzi yali y'amaanyi nnyo ku bulamu bwange. Ewaffe twakula omuntu tumuyita baaba, okukulira nga muyita baaba yawe yeguza gye baatuguzaamu. Nyanzi waka yafuuka kyamani nga matulira kyamani kimukwata naye twamuyitanga baaba Nyanzi. Naye Babalasiti yajangayo kibooko nga Banyanzi bayize effujjo, Nyanzi yajangayo kibooko nga tuyize effujjo. Oba olaba twasobola okusoma si lwakuba nti maama yali afuliko nnyo, si lwakuba nti taata yali afuliko nnyo, naye lwa musajja oyo Nyanzi. Kati ate nze personally nze maama yankwasa Nyanzi from senior 4 paka we nagenda ku university. Omusajja oyo yamutereka school fees. Naye ate teyakomawo yanjigiriza okukola nga ffenna abagambye okubeera ne mukulu wange ng'ali mono, okubeera ne mukulu wange nga mononefu bishop enameta kuba mononefu, okubeera ne mukulu wange nga muyiiya nga mukozi enameta kuba bakozi. Abantu batulaba eyo kikuva ku mukulu asooka paka kono dakisa asembayo basajja bakozi era basajja basakisiidize. It's because of you, sir. And I want